Kulisayo mukumula mutu chali butwala marusuna doko likwensonga ezenjawulo ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Salt Media femo nnyo nate tugendagendako ku bannaffe abateekeddwa wali e Masindi Kabalye omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda General Yoweri Kaguta Museveni mu ngeri ya nnyinimu bw'atakwata mu kisibo. Embuzi zifanaganga natakalaatidde abasirikale abafulumiziddwa abali mu 200 balambirira okweyisa obulungi. Takomya wagenze maaso nga bugolo nate nakinoganya nti abassemu bateekeddwa okukola ennyo okulaba ng'emirimu gyabwe gitambula kinnawadda ng'ona n'okoddeyo n'egimu ku mirimu egyalina okuba nga gikolebwa ku kisaawe eky'ennyonyi. Lwaki katubirabe. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asinzidde Masindi Kabalye mu kusiibula abaserikale ba poliisi ababadde mu kutendekebwa n'akukkulumira abakessi mu ggwanga munda. So, Major General Goa, this touching the women's breasts and all that, is it, why can't we have something more better? So I don't think this is a good idea to touch it. It should be stopped completely. Mwami Museveni obwanga bwolekeza aba Chieftaincy of Military Intelligence CMI ng'agamba beebazze mu kulabirira emirimu ku kisaawe ky'ennyonyi ekyandikoleddwa ebitongole ebirala. Who was CMI before Kandiho? Bakahumura. I wanted to know what CMI is doing at the airport. CMI, what are they doing at the airport? I said airport should be for immigration and police. Police, yeah. What is CMI doing at the airport? Museveni agamba aba CMI bakola kubava bweru wa ggwanga bokka so si nzirukanya ya mirimu ku kisaawe. Uganda, we should be engaged in counter intelligence within the army to ensure that there is no subversion within the army. Then, if there is counterinsurgency, counterinsurgency is mainly in the bush, not in the airports. But through the airports, they can work with the system. They don't have to be there, the border. I don't like it. Era guno mulundi gwa 23 nga bafulumya abasirikale. Bya Ora Gabdiel, Salt TV, Omunyo.